Mu mwezi gw'okuna omwaka gwa 2022 Muwanguzi Achilleo eyali ow'emyaka 9 yali alabirira kitaawe Aloysius Bangula ow'emyaka 72 eyali omulwadde nga talina kyasobola kwekolera. Ono twamusanga mu maka g'omukyala we baali bapangisa kyokka olw'ebbula ly'ensimbi yasalawo kubabuddamya anti nga taata n'omwana tebalina ayamba. Olwamulaba ku agafeeyo ku Spark TV, Brian Ayesije owa Bravo Community Support Organization n'amukwata ku mukono bw'atyo n'amutwala ku ssomero li Namugongo Education Center. We decided to hope, and our hope, of course, is to take over his son and be able to give him education so that the boy can be of value in this society. Muwanguzi omugamba kinga agenda ku ssomero. Bali nyenza kusoma. Kopewo nkulabire bulungi mu muwumira. Nabeera musawo nenzija n'okujjanjaba. Kyokka ebyembi kitaawe Aloysius Bangula bambi yava mu bulamu bw'ensi eno. Muwanguzi omwaka oguwedde yamaliriza ekibiina ekyomusanvu era n'afuna obubonero 16. Muwanguzi has been performing well. One, he has a talent in football, and we are so happy as Namugongo that we have nurtured Achilleo's football skills in our academy. He has been the head prefect. That was in 2024. Olw'okuba yakkiriza okuyamba omwana ono, Ayesije Brian teyakomyawo, yamufunidde essomero lya siniya gy'agenda okwongera okukakkalabya emisomo gye. Ku Faith High School erisangibwa e Sonde Namugongo gye bamuwadde ekifo mu siniya esooka. Nina Rotarian friend of mine, she's a Rotarian, Madam Connie. Nemugamba, please, I would want to bring this child to your school. Netuteesa kasente nanzikiriza okuleeta omwana wano. Tutera okukikola ng'essomero. Ali abaana abajjanga oluusi akoze bulungi naye talina buyambi. Oba oluusi takoze na bulungi naye atalina era buyambi. N'olwekyo tutera nnyo okuyamba abaana. Tulina abaana abali ku basale bangi. Eyali luli ng'atunula bizibu, Muwanguzi buli kyayogera olabirawo nti Mukama yamujjukira olw'akamwenyumwenyu akatamuva ku matama. And I promise to be a good boy, not disappointing people in every way. We twamukulagira ng'okwogera Oluzungu obanga amubonereza. Mu kiseera kino agambye nti mwana wattu tamanyi Luganda era agenda ayiga buyizi. I can speak Luganda, but I was just trying to forget it. But I'm learning it. You're learning Luganda? Yeah, but you forgot your Luganda? Not all. I know some. Mu bbanga lye yakamala ku ssomero lino, bayizi banne bamwenyumirizaamu olw'empisa, obuwombeefu n'ebirala. He's a humble boy in the class. He shares. Okay. Quiet, loving. Akulira Faith High School, Colin Masaba, asuubiza okubangula Muwanguzi afuuke omwana eyeegombesa mu ggwanga. Mwana mulungi, olwedde baatugambye alina empisa. Tumusuubiramu bingi nti ajja kusoma, amale okusoma kwe, afune ne dreams ezayagala ziveeyo. Naye ajja ayambeko omulala. Ye Brian Ayesije mu kiseera kino yafuuka omuzadde, agamba wadde nga yavaayo okuyamba omwana ono naye naye oluusi azitoowererwa. Kale n'asaba naawe alaba emboozi eno okubakwatizaako. Omuntu ayinza ovaayo n'agamba, I want to be a foster parent. I want to be a mother. No, I want to be a father. Yes, Bravo is there, but I want to be a father as well on this child. Oh, what can you give him? A word of encouragement. Even visiting him at school, Nogamba, I want to go and see Muwanguzi. Oluusi tufunayo n'abalala, abantu abalala abaabulijjo Abannayuganda ne bagamba nze nja kujja nange nnyambeko. Omwaka ogwawedde nalina omwami naye Rotarian n'ayambako abaana 3 okuva mu S5 paka mu S6. Muwanguzi okutuuka wano agamba nti singa teyali Spark TV obulamu bwali bukalubye. Nazanyo Spark TV. Buli kimu bye munkoledde Mukama abagizeewo. Ng'amaliriza emisomo gye, Muwanguzi ayagala kubonga nnyonyi kiyite pilot. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.